Kwanirizaako omulungi yatulaba amanyi n'eddoboozi nze Ibra K Mukasa yonna gy'osinzira okuba ng'otulaba nkutegeeza nti tusinzidde wano mu disitulikiti y'e Mityana era nga otulaba nti tuli ku ofiisi ya RDC. Ensonga tuleese tukola follow up era ng'eno ye second time nga tujja e Mityana. The first time video mwagiraba nga tukyalidde ettaka eririko enkaayana square miles 11 era nga famire y'abaana n'abazzukulu ba Ssekimwanyi beemulugunya nti waliwo abantu abazze beesenza ku ttaka lyabwe. Olwaleero RDC lwe yalagaanya abantu okusinziira ku meeting eyasooka yabalagaanya nti munajja tusinkane ffe ng'abamawulire tukola okunoonyereza okw'enjawulo n'okukola follow up. Tukomyewo olunaku olwaleero kati mbadde nsaba ssebo otuyitiremu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mambere mukadde wange nja kuyita kumpi ensonga zange zimanyiddwa ensebwe natunula mu biwandiiko nasanga nga jjajjange Masoudi Ngabonzira yagula ettaka ku Alhaj Sheikh Abdallah Ssekimwanyi era nenyongera okunyonyereza nembifuna nga ddala butuufu obuguzi bwaliwo. Sheikh Abdallah Ssekimwanyi yaguza Masoudi ettaka eka 16 naye mu bufunze obw'ekitalo ennyo mukadde wange butwali wano luli mu lukiiko bwantuma alina ebiwandiiko ebyo era nembajjuza nti nja kumuleeta era mukadde wange jjajja ono Natiibu onkomyawo. Sebo tuyitiremu omukulu nga bwe tugambye kubanga obutakkaanya bwali ku nsonga eyo yennyini. Famire ya Masoudi egamba nti yagula ettaka eryo eriwera yiika 16. Aba famire kye batamanyi tebakiwulirangako tebakimanyi tebakiinaako na kiwandiiko kyonna. Kati ne batugamba nti waliyo omukulu ayinza okuba nga yatereka ebiwandiiko ebikwata ku nsonga eyo. Tubadde tusaba tutegeere obutuufu bw'ekigambo ekyo. Amannya nze Natiigo Katende Mukiibi, ow'Essiga Natiigo era Katikkiro w'ekika ky'Olugave. Ebiwandiiko byayogeddeko bibadde mu ofiisi, nange nabisanga mu ofiisi. Ofiisi ya Katikkiro w'ekika ky'Olugave. Era bwe bajja babuuza ku nsonga eyo nembaga nti nina ebiwandiiko ebyogera ku nsonga eyo. Naye era obutamala biseera nja kuggyayo ekiwandiiko ekyogera ku nsonga eyo bayinza okukisomamu, sinze nja okukisoma naye omuntu omulala ayinza okukisomamu. Ekiwandiiko kye kino si kiraamo. Ekiwandiiko ekyo mu nkola yaffe ey'ebika oba omutuba ow'olubiri atambuza ennyimbe oba kaakati n'alujja ku siteegi emu dutwala ku ndala. Kaakati abo nga famire ya Ssekimwanyi nga bwe bakulirwa w'olunyiriri batambuza olumbo olwo ebintu ebyo ne babireeta ku ofiisi y'Owessiga abatwala. Kaakati Owessiga bw'amala obbifuna ate ye yabitwala ewa Ssaabasajja Kabaka n'ayanjulayo obusika oba nga bwe babikoze ekyo. Kaakati nange ye nnina era bingi ate sirina kiwandiiko ekyo kyokka kuba famire ya Ssekimwanyi wabula ebiwandiiko bingi ebyo ebikwatagana ku kundi ya Ssekimwanyi naye olw'okuba eyo y'ensonga nga twogereko ekyo. Ndowooza era mu nkola entuufu, mu nkola yaffe ey'obwerufu nga bwe tutera okukola, ekiwandiiko kino tuyagala tukisoma mu lujjudde, buli muntu n'akiwulira, ayinamu ensonga gy'awakanya n'agyogererawo. Naye lwakuba akantu kamu kokka kesiraba bulungi wano, omukulu w'Essiga Kiwanda Natiigo Naakulabye
naye nga kiri ku Bukoto Kyaddondo ennaku z'omwezi 4 Septemba 1945. Nkwanjulira Muhamudu Kayinda Ssekimwanyi ow'okusikira muzzukulu wo Sheikh Haji Abdallah Ssekimwanyi mutabani wa Ssekimwanyi eyafanga 14/8/45. Obulwadde obwamutta bwa mutima. Jjajjaawe ye Kayinda azaalibwa mu lunyiriri lwa Kazzikulu mu ssiga lya Natiigo Magala, muzzukulu wa Ndugwa Katende. Yazaala abaana 24, abalenzi 11, abawala 13. Amannya gaabwe ge gano: Haji Muhamudu Kayinda Ssekimwanyi, Haji Ali Ssekimwanyi, Abasi Mawungu, Abuba Kayinda, Muhammadi Kasachya, Juma Kayinda, Muhammadi Kayinda, Abdalazaki Kiremye, Bumbakali Magala, Muhammadi Bakaluba, Muhammadi Ssekimwanyi. Abawala: Hasana Toro, Salama Nabukalu, Fatuma Nampewo, Kalima Wesibadde, Sitala Nabatanzi, Fatuma Namakula, Zikula Namakula, Fatuma Namakula, Aisa Wesibadde, Salima Namakula, Amina Nakayinda, Amina Namagala. Yalaama era ekiraamo kye kituufu. Yalaamira omwana we omukulu Haji Muhamudu Kayinda Ssekimwanyi okumusikira. Ebintu bye yafuna: yalina mayiro emu ennamba ne eka 33 ne decimal 45. Yalina mayiro emu ku kifaananyi namba FC 1956 ku Mutala Katiiti, Gombolola ye Ssaabagabo Singo. Ku yo yatundako eka 16, yaziguza Masudi Ngabonzira ate n'agabako bw'ati nga bwe kiri mu kiraamu. Aloni Birenzi yamuwaako eka 4. Ebbi Mukiibi eka 3. Juma Kayinda Nambogo eka 3. Okugatta ze yatunda ne ze yagaba zonna eka 260. Ne wasigala eka 380. Ku zino kuliko eka emu ne decimal 34 eyafika etaakubibwa ku ttaka eri ku certificate of right registration number 494. Yalina eka wano sirabawo ndabako 2 ne decimal 45 ku Mutala Bukoto, Gombolola ya Ssaabaddu Kyaddondo, ziri ku kifaananyi FT number 3859 volume 67 folio 18. Yalina eka 8 ku Bukoto Gombolola ya Ssaabaddu Kyaddondo ku kifaananyi ekyo FC number 18 volume 852 folio 22. Ebintu bye teyabigaba eri baana be. Ffe ab'ekika tubigabye bwe tuti nga tugaba ku ttaka ly'e Katiiti Singo. Omusika Haji Muhamudu Kayinda Ssekimwanyi eka 25 decimal 66. Haji Ali Ssekimwanyi 21. Kati bano bonna begenda okusoma balina 21. Haji Ali Ssekimwanyi, Abasi Mawungu, Abuba Kayinda, Muhammadi Kasanje, Juma Kayinda, Muhammadi Kayinda, Abdalazaki Kiremye, Bumbakali Magala, Muhammadi Bakaluba, Muhammadi Ssekimwanyi. Ezo bonna 21. Omugatte ne gubeera 237. Abawala bonna zifaanagana ziri 11. Natoro Asa, Salama Nabukalu, Fatuma Nampewo, Kalima Wesibadde, Sitala Nabatanzi, Fatuma Namakula, Zikula Najjuma, Fatuma Namagala,
Amina Namakula, Aisa Wesibadde, Salima Namakula, Amina Nakayinda, Amina Namagala, okukata zonna 3 eka 33.45 eziri ebukoto Gombolola ya Ssaabaddu Kyaddondo tetuzigabye, tuzireseewo ng'ekiraamo ky'omufu bwe kigamba. Obutazigaba zijja kuba mu mannya 3 nga zikuumibwa bano: omusika ng'ali mu kibanja kye kyasikidde, Sheikh Ali Ssekimwanyi, omukulu w'essiga n'omukulu w'ekika, nga bakkiriza abaana bonna okulibeeramu awatali kubagoba, era nga tebakkiriza kulitunda oba wadde okulitundako. Omufu talina mubanja. Ffe ab'ekika ababaddewo mu kuteesa ebyo ne bateekako emikono gyabwe gye gino. Ndabako Haji Kayinda, ndabako handwriting sigitegeera bulungi naye ng'ekiwandiiko kyekyo ndeeze bisinga obukulu mu kiwandiiko mbiwulidde. Wangi tetunatuka ku bibuuzo, mbadde nkyabuuza ndowooza abantu bonna ebiri mu kiwandiiko tubitegedde. Naye ekiwandiiko kino nga si kipya nga ninga yakiwulirako, si kyekyo? Kaakati omukulu tulina abakulu babiri. Ekisooka tulina owa famire ya Masudi, tulina n'omukulu ow'essiga era nga ye Kasodian, ye muteresi w'ebiwandiiko bino. Kaakati mulina ebibuuzo gye bali abakulu. Ekiwandiiko kivudde sayidi eno, tukiwulidde. Abalina ebibuuzo tutandike, buli alina ekibuuzo ekikwata ku kiwandiiko kino. Omukono gwa mukadde wase tukulabye, tebagutulaze nti guguno, ate ne bagamba teyagaba, ye yenyi teyagaba, ate wano wansi ne bagaba abakulu b'ekika be baagaba. Tunakakasa tutya bwe baba nga abakulu b'ekika be baagaba nga ye nti ye tyalina mukono gwe tukakasa nti yatunda era yagabako. Ekibuuzo kitegeerekese. Ekibuuzo kitegedde bulungi. Mukama wange ssebo, nze ndi wa Mutuba ogwo Ssekimwanyi mwagira ki? Mwava. Ate Ssekimwanyi oyo Abdallah jjajjange. Enkola ewaffe abantu bangi bajjajjaffe bazze tebalaama, abasinga obuki ne bakitaffe abasinga obungi tebagize eki, tebalaamye. Owulira? Ate bwe baba balaamye eddaame eryo tuba nalyo ng'ekika nga twabya oluki olumbe. Ate era ekyokubiri, ffe abakulu b'ebika tetugaba mu maali ya muki ya mufu. 1 emaali eruusi egabwa atono jeno oba abantu ab'ekiki aba baganda b'omuki b'omufu bennyini riyo abatali bakulu ba biki, kubanga omukulu w'ekika tomanya kintu kiri nga oli alina baganda. Lino si ddaame wabula ebbaluwa yakolebwa obuki, ate nga ekolebwa abakulu b'ebiki. Eddaame terikiraga nti tukiina kiri bwe kiti, oba yalama bwati yalama bwati. Naye kitutawaanya sebara disika nkikubuulira, ebbanga eryo 1945 okuva 1925 waliwo obuzibu
olira mukama wange ebintu byose bitandise leero abantu begwanyiza entebe z'ebifu ne bakola ebintu ebitali bituufu omuntu okubeera nga nnonoyo ekukakasibwako nze siyinza kujja wano neneerimba nti nze gundi ngenda kukolera ab'ekika ky'egundi oba essiga lyaki ekintu ekyo bwe kiba kitambula kiyita miki mu mitendera olumbe liva mu nju ne luyita mu lunyiriri ne luyita mu mutuba ne lugenda ku ssiga ne lulyoka lugenda owakaki owakasolya fayiro gye nnyina temuliimu kikwatagana n'ekyo ey'omutuba tukimanyi nti Ssekimwanyi yalina ettaka lye tuyina lya nnono lyaki lya nsikirano lyava ku jjajjaffe Natiigo Kiwanda omubereberye Kabaka Kintu yalikola ki ye yali muwa Kabaka Kintu yazaala omwana ogwo Ndugwa Sebukko yazaala Kiwanda n'azaala omwana ki yettaka gye liva teriva wano mu abiri we mulirabira 1920 kubanga baali badda njagadde nnambulula ekintu ekyo kitegeere buki RDC okitegeere ekikaayanya abaki abantu bano omanye n'ebigambo bizze bikolebwa mu buki mu bukyamu Naluyinda yasikulwa Kiwanda yasikira Naluyinda Kiwanda yazaala omwana ki bamuyita Naluyinda ye mbereberye olya mukama wange Naluyinda teyazaala era ne bamuyita nkofu kubanga yagezaako nnyo okumulagula mu basawo naye erabira n'enkoko ne bamugamba nti oba enkoko tesobose kulabika tuleete enkofu esobole okuzaala omuki omwana agaana okuzaala ne baddayo owasimwogerere Mulangwa ne bajjayo Lukooya Natiigo ow'embuuzibwa Lukooya Natiigo n'azaala omwana ogwo Kazzukulu yentebe mwegize eki yennyimiriddemu Kazzukulu n'azaala abaana Kazzukulu teyagenda ku ntebe ya bwaki ya bwa Natiigo sebo kiwulira olye n'awaayo mutabani we bamuyita Kabba Ggobe n'ali obwa Natiigo Kabba Ggobe bw'afa oyo yayaniriza Kabaka Kimera ng'ava Bunyolo nga Ssebwana ali ku ntebe ow'Olugave era Kabaka Kimera yayita waffe bwe bamutuumira oba atuumira abalangira n'abambejja amannya ago olya mukama wa kakati bw'afa badde saagala bakutawaanye bw'afa Kayinda Kato n'amusikira n'abeera Natiigo oyo n'agenda ne Semeyi Kakungulu n'Erisa Ssebankyaye era baafiira Bukedde olwo baali batuukiridde mu mwaka gwa ndoza gwalinga 1998 987 awo oddamu kibuuzo anti njagadde kulaga kubanga saagala bantu bali babule saagala kulaga kujjerawo ogenda okusanga obuzibu olidde mu kiseera ekyo Kayinda bw'agenda yaleka azadde abaki abaana ng'abo be bali ku byapa by'ettaka by'Emagala bijja bisengeka buki busengesi yennono kati Kayinda azaala jjajjaffe Ssekimwanyi Kajeerero ndozo kiwulira bulungi mukama wange Ssekimwanyi Kajeerero yazaala Seeka Abdallah Mukasa ki Ssekimwanyi naye nga Ssekimwanyi Kajeerero ayina yazaala abaana be baganda ba Seeka Abdallah ki Ssekimwanyi ku baganda ba Seeka Abdallah Ssekimwanyi mu kiwandiiko kino siwuliddeemu naki gwe bagamba nti ono ali bw'ati bonna be boogerako bali bweru
tekuli muganda we naki oyinza okukola ekiraamu n'okiwaaba ebweru nga ababo bennyini bwe baganda babo akuddako mu buzaliwa ninyo kutaliimu weebali kati Seeka Ssekimwanyi yafa kikutuko kubagamba nti mutima baali bamuyise Mengo nga kabaka alina byagenda okukola ki n'afiirayo n'atafuna budde bukola ki bulaama kakati ate kye bajja ekiraamu yiwa ekiraga ebyo teyalina budde bulaama teyalina kiki nga batuga nti ekika kyekyakola ekika kigabanya ekintu ekirali nga bannannyini kyabalala baganda ba Ssekimwanyi tebaliiwo tekuli n'omu nze nva waggulu nga ngamba ssebo mukama wange eryo eddaama abaaliwo be baalyekolera tekuliiko kiki kintu kituufu era njagala okukakasa nti aliko nga Natiigo kati atugamba nga Natiigo bajja muno mu 1900 okutandika okuteekawo omutuba mwava mu 1931 ng'ekika kyakola ki kyatambula dda kyabaawo dda naye olw'okuba baafuna obuyinza ojja kusanga nga ettaka lya Ssekimwanyi baalituuzaako n'abaana abaki abalala abatali ba Ssekimwanyi abatali ba Kajeerero ebyo byakolebwa ku muzimba ku ggwanga jjajja wa Natiigo ono aliwo ne bakyusakyusa ne mudde embuga ssebo RDC nkusaba tuddeyo tunoonye ebyapa bya Ssekimwanyi Kajeerero tuddeyo tunoonye ebyapa bya Kayinda Kato tulabe biri mu mannya gaani nga ne bino tebinnabeerawo kubanga bano ono mugezi ono mumanyi naye Katende mbadde mukubira essimu yeegatta n'abaana ba Alexander Ndugwa ettaka ly'e Katende Mbairo B kabaka ze yatuwa kibaka kintu ne balitunda ne balimalawo namukubira essimu nga bagenda kutunda wali Serukulu Lengejja mutabani wange yali akubawo ettaka nga bagenda diko ne muganda tolikuba ne nkubira ono essimu ne muganda ettaka olyagazaaki owulidde tebakomye ku olwo mujaguzo ettaka lya mujaguzo lyatundiddwa ono yabirimu kati tunaagenda wa ettaka ly'obutaka linaggwawo bugwi ndowooza ekibuuzo muzeeyo kizzeemu n'olwekyo nsebo nkusaba ekintu ekyo kigobebwe tetukakasa kiwandiiko kyabwe abakulu b'ekika kye baakola ki naye tebannaba kuddamu kubanga oli ku layini emu n'omukulu oli kyeyabuuzizza mu bufunze mwenna muwakanya ekiwandiiko tukikkiriza abakulu bano badde njagala waliwo omulala alina ekibuuzo babiddemu lumu kati sebo musooke muweeyo obudde tuwulirize ebibuuzo nga 3 tubiddemu lumu kyembuuza okuva edda wabaawo okugulana wabaawo obuwandiike mbadde nsuubira mu lukiiko luno tuleetera nti bannange kino kijjuuliriza kino ekiraamu tewaliyo kiwandiiko kiryawo kikakafu nti nze gundi Ssekimwanyi nguzizza gundi endagaano kweba Ssekimwanyi kwatundira so si kujja na zino sitole endagaano ebirabo ebitategeera twagala kiraamo kituufu ekyokubiri endagaano esobola okujja ng'ebaguza ettaka yiika 16 buli ali wano asobola okuwandiika endagaano ne bwe tunaagisanga ewooyo twagala endagaano ekakasiza ddala ettaka nga muligula nga ne transfer egenda odditema nga weeri ekyokula ekyokusatu ssebo mukulu Natiigo wamanya ddi okufa kwa Ssekimwanyi era bwe wayingira mu ntebe famire eno wakolawo ki okugitangaaza ku bizibu ebinajja enkya abakulu kabasooke tubawo omukisa ng'ebibuuzo tebinnaba bingi kuba tebawandiise bayinza obyerabira basooke baddemu ebyo oluvannyuma tujja kgenda ffenna tukola ki tutangaazaamu wano ne wali sebe ebibuuzo ebibakubuuziza bingiko naye ndowooza ekikulu beetolera ku kiwandiiko ekisooka ekiwandiiko bakiwakanya era omukulu ono mukunyonyolako yeetololedde nnyo ku kintu ky'eddaame nti eririwo kubanga oli enfa gye yafaamu eyogerwako wano teyafuna budde buwandiika kintu kyonna kaakati mpozi waliwo na kino ekiwandiiko ekyogera okubagambe ndozasooke era obasomeremu ekyo tugambe naye okuddamu ebintu ebyo omulundi gumu kuno kwe kulama kwange
nze Sheikh Haji Abdallah Mukasa Ssekimwanyi mutabani wa Ssekimwanyi bannange ab'ekika kyange mpandiisa okulama kwange kuno nga mbategeeza abali baawo nga mmaze okufa okulaama mbalaamira mugobererenga okulaama kwange kuno nga mugaba ebintu byange ebiribeera mu kufuna kwange abaana bange abalenzi bonna mubekkaanyanga emiteeko gyabwe okuva musika asooka okutuusa kwakomererayo ate n'abawala mubawanga ekitundu kimu ku miteeko gy'abalenzi nga Katonda bwe yalagira mu Kulaani ku busika bw'Abayisiraamu abadde amalayo kiri n'abakyala bange mubawanga omuteeko gwabwe nga bwe kiri mu Kulaani ate mu mayiro y'ebukoto mwe balinziika yo si yakugabako ekigambo ekyo kibeewo ku lwa Katonda eri abaana bonna abalenzi n'abawala n'abaana baabwe abalibeera omwo teririkyuka kusibwa mu mannya amalala ku basika bange mayiro eyo erifugibwa mu linnya lya Abdallah Ssekimwanyi wamu n'eyekatiiti abasika banaafunanga ku lwa Ssekimwanyi awatali kutundako Alooni Birenzi namuwa dda eka 4 ne Andereya Mukiibi eka 3 ne Juma Kayinda Nambogo eka 3 abo baweebwa ku mayiro y'ekatiiti gombolola ya Ssaabagabo Ssingo kiwandiiko kikomye yalowooza nti eddambe lyoli ekiwandiiko kino kiriko omwaka Kyaddondo 15 Juuni 1921 Magabonzira aliwaawo sebo eddiiro likyaliriri okubanga waleese kiwandiiko ebiwandiiko ekyo nze nnyingidde mu ofiisi mbaga kugamba naleeta buleesi nange ebiwandiiko byenasanga muki mu ofiisi bw'otunulira emyaka gy'ebiwandiiko ebyo gye byawandiikibwamu bisoma 45 nze nzaaliddwa mu 54 era nnyingidde ofiisi ndowooza okutandika okuyingira ofiisi nga myaka gya 9 okutandika okukola ki kaakati ffenna tuyinza nze bwebanga nti leeta ekiwandiiko ono ekikwatagana ku ttaka ebyangabonzira kyekiwandiiko kyenkola ki kyenina ate sijja kuleetayo kintu kyesiri kyolo ki ate nabano abaami abankaza bazze mbawadde ebiwandiiko bingi oyo omwami n'omukyalo oyo mbawadde era kye bajja nze era nange mbijjayo bujja ne mbaga nti kino kyenina sinze mbikola ate taata wange era naye si yakola ki si ye yabikola yabisanga busanzi naye kale embeera ziri ebintu bye babuuza nti bajjajjaffe ettaka tekyalinga kintu kiri awo kyakweraliikiza kuyita kyalo kiramba nti mujje mujulire kuba oli omuntu kati olwaleero olusalosalo luttiŋŋanya abantu nebo bagabanga bugabi eka namugaa nti nkuwadde eka 5 bweziti kaakati bo tebalowooza nze mu kulaba kwange nti ettaka liriba ne value etuuka okukola ki okuttiŋŋanya abantu gye bujje kaakati bw'otunuulira kino kyetusomye ekya21 ate nakiri ekirala kya 45 wateeka okubaawo ebikyuka naye ng'ate era bw'olaba mu kino ekya21 era abantu bayogerako ne muli bakola ki
kakati omuzzukulu baganda ba gundi oyo bomugenzi baaliwo baganda be naye bo tebakiwakanya naye omuzzukulu owokusatu owokuna ate ye naavayo n'agamba nti balindowooza tebalina magezi gakolaki gakiwakanya kakati nze kambabulire ebiwandiike bye nasanga busanzi mu ofiisi sinze nabikola kakati bwe tuba tubyogera nga tubyogerere wamu nga ne temubintunuuliza nti nina kyenakola ennyo ekyamanyi okusayininga ki ebiwandiike ebyokubuzaabuza ate n'omwami oli ono RDC tazze kusala nkayana zabika z'abantu mbukulu bwabwe mbika azze ku nsonga ki kakati bwe botandika okuleeta ebyanatiigo nti ate natiigo omutuufu ate biki ebyo biba tebikola ki tebikola kakati tudde ku nsonga eyatuleese ate tudde ku nsonga eyo kuba nina ebiwandiiko bingi byonna bino ebiri wano ettaka era baaligawa bugabi mu ngeri ng'eyo gyabugaba ebya safiina wesibadde noono byonna ebyo byonna biri wano bagaba era yenkola yemu yeeyo nga byakola ki kakati nze sijja kubaako kirala ngambye nti ebiwandiiko byebyo bwemulaba nti si bituufu nze sirina buyinza busazaamu kiwandiiko kyensanze mu ofiisi kakati mmwe mujja genda mu kooti ebisazeemu n'olwekyo ndowooza nyabo badde eno bbaluwa eno yampeebwa omukulu nga ngoba ku nsonga eno tulabe obwenkanya atusomedde abaana bangi nnyo mu famire ya Abdallah Ssekimwanyi ekyo kimu bali wano ffe tuli abaana ng'ennyumba ya Abdallah Ssekimwanyi abaana abalenzi bali 9 n'abawala bali 9 abaana 18 ye kwe kuzaala kwa Ssekimwanyi Abdallah ekyo ajja kulongoosa ebiwandiiko bye yasiŋŋaana muki kino omuwendo gwekyogako si mutuufu ogwo omuwendo gwabo si mutuufu n'omwaka jjajjawo agambye nti yayingira mu ntebe mu 1900 kati ate gwe sooka olindeko kati gwe bino byoleesa ate byo byani yabiwandiika ono ye yabimpa nga ntandika okunoonyereza kubanga bwe tuba tubuuza authority ebiwandiiko byoli neeyo tulina ogibuuza bwe bibyo bivaawo ye yabimpa eno ye bbaluwa gye yampa nga ntandika omulimu guno ogw'okunoonya obutuufu bw'ekiraamo kino bwe kiri naye wano ninawo ebiraamo byayise byempita ebiwandiiko ye byayita ebiraamo bya mirundi 2 byogera bulala tewali ddaame kino nakyo kisoma bulala kiraamo ne kino kisoma bulala naye kino kyakolebwa Alexander Mpaji kino nakyo kirambika abaana 24 omu Alexander 24 bwe yandizadde ababe mwe yazaalira aba Ssekimwanyi 18 bonna bali ku ttaka ebukoto nsobola okulaga omu ku omu ebukoto nga yabagabira ettaka lya jjajjange lyabawoleza wano esukwe ya mayiro ffe tuyina ebukoto gye taata wange Abubakari Magala yagabana ekezo biri bwezi kakati tetunyonya kubanga tuzzayo mu byewanyonyola luli ate bino biraamo bya mirundi 2 bwagambye oli seeka mwana wa ssenga wange amanye mali ya wakufu bwebeereko nyabo akisome naye akiwulire nyabo sooka olindeko kino kyennyini sooka olindeko ebiwandiiko byo nabyo tubigobye naye kakati kyetutannaba kukaanyaako tetunnaba kukkaanya nti Ssekimwanyi yakola ekiraamo era weekiri tewali akyogeddeko omukulu byaleese bye biwandiiko bye yasanga muki naye tewali kiriko omutwe gugamba nti ekiraamo kyange nze Ssekimwanyi naamye bwenti ne bwenti ekyo tekinnaba kukola ki tekinnaba kubeerawo n'olwekyo tetuyingizaamu biraamo kuba tekiriiwo tewali akijuliza wangi kino ekyokubiri kino kyaleese andi ekiraamo akikoze ateako omukono bwe guba teguliiko kikolooza kuno kwe kulama kwange sooka olindeko kuno kwe kulama kwange nze Seeka Haji Abdallah Mukasa Ssekimwanyi mutabani wa Ssekimwanyi
naye wansi omukono ebyo nna fojale bwe kuba tekuli ekyo kigenda nakiri kino kya 1921 awo wennyini ku kiraamo ekyo kyokutte abaasayininga bali basatu njagala otunuulire asembayo owa wansi yali mugezi nnyo nga bakoze ensobi ku mwaka gwa 1945 yali mugezi nnyo ng'asayininga ekkalaamu ey'okusatu wansi n'ali nnyo omwaka ng'alaba gwe bakozesa ensobi n'aguzza mu kkalaamu lwaki teyaguzza mu typewriter eyakolebwa tewali ebyo bikiro kitwala omunaku w'osalizaamu bw'oti oba okoze ensobi ne bw'eba ntuufu gamba kinyabo mukono guludde waggulu badde nsaba omukulu w'ekika waliwo we yatusomerako ko nga kiraga nti Abdallah Ssekimwanyi yagabana square mayiro 4 ne Samwiri Mukasa yagabana square mayiro 4 e Kampala ate esquare mayiro eneemu bwebanga yalekerwawo mu kiraamo nga teyagabibwa ate ewala ne batulaga nti abalenzi baali bagabiddwa bo baafuna kuliriwa nga yo omukulu w'ekika amaliriza ekyasoose yagamba siina bbanja kati ate ebbanja bino byavaawa owatali bbanja siina bbanja abakulu kasita ne ku mulundi guli kye twagamba nti bwe tunaabadde tusobola kukkaanya nti omugenzi yaleka alina ekiwandiiko kyawandiise ne kikkiriziganyizibwako kijja kutubeerera kizibu nnyo okubaako kye tukola ku nsonga zino mu kiseera kino kubanga bwe watabeerawo kiraamo kiba kitegeeza bye twogerako biyinza otukaluubirira okuggyako nga tufunyewo ekiwandiiko ky'enjawulo nali njagala kukusaba ettaka lino eryogerwako mu landizi gye riri landizi ebeera ne kye bayita blue page blue page eriko ki mu landizi blue page eriko ki kuba kati ebiwandiiko bino ebyaffe eby'abantu soke tubijjewo tetubikkaanyaako tetukkaanya ku kiraamo tekiriiwo ebiwandiiko biriko emikono egitankanibwa blue page eriko ki kubanga yeeviira ddala eri emabega eri ojja oyagala okwogerako gitubuulire wagirabako omukulu wa RDC tweyanziza nnyo tukyaza wano RDC njagala kuyingirako ne bwetaba ne ku blue page nyingiramuuko ku kikakasa nti abantu bano bavudde emabega nga bagezigezi ettaka lya yika 10 lyolaba likonta n'ebiwandiiko lyayingizibwa mu 5 yalina akapapulono akakulaga nga mu 5 ayingizibwa aligestalinge oligestalinge otye ettaka liyingire ku blue page nga ekirizaala kifu kuba kati oganyo dizaala lijje ku nsi ate olitwala olya gye liriira ng'ekibuwa obulamu liganye kyenkakasa kiikino nzija RDC abantu ettaka eryogerwako ku blue page gye riri 16 teririiko erya Ssekimwanyi gye riri abantu bano ffe famire baatulemesa okufuna letters bwe tumala okugaanibwa okufuna letters mu lukujjukujju mu byobugagga ebingi bo baasigala okontrolinga famire eno mu lukujjukujju Uganda bwefuna obwetwaze twava mu nkola eya Buganda mu Mengo twasitwa ne tugenda mu administrator nga tulina okufuna ebyobugagga ebyaffe batulemesezza nga batutega emiguwa tusibiddwa tetwekyusa bano bennyini omukulu Natiigo tugenda ewuwe ye yakulambika ekipapula kino kyolabye kye babadde bakuleeteraawo genda ogayo bw'otakireeta nga kifuddeewo omukulu oyo nusula ewa administrator jeno takumanya omukulu w'ekika family Ssekimwanyi temugenda ye wa administrator omukulu olukujjukujju control bagikwata ne batulekamu kasala kuwo bakusiba tojja kufunamu magezi gagatta bakola divide and rule bwe twawukana bo bafuga sebo kyenkukakasa ekituufu kiri kimu bano babadde beeyingiza ku blue page eyaffe era ettaka baaliseetudde ne baliseetula ku block 54 enfaanana yaalyo
ne ligenda ku block ya 55 ne bwolaba district survey aganye okujja wano ebintu byatankanyiza tasobola biyimiriza wano bana abadde akukuta nabo sebo twagala omukulu addemu okujja wabatazze tugenda mu kooti bannange kakati mbadde nchagala tukole bwete kubanga ndoza tutambule bwete nti olukiiko luno tukkiriza nti omugenzo oli ayogerwako Abdallah Ssekimwanyi tiyalama bwaba yafuna ettaka nga yalifuna nga kabaka yalimu obanga yaliwa naye jjajjaawe naye n'alifuna ettaka eryo ku blue page tuteekwa okuliraba nga gye liri naye kye twagala okumanya kubanga Ssekimwanyi bwaba yawaako Masuudi yika 16 ateekwa okuba nga yamuteeka ku blue page kubanga enkola yedda eyawukana n'ey'olwaleero enkola yedda bwe baakolanga obuguzi baabukoleranga mulandizi oba okitegeera kati bwe baamalanga okukola obuguzi ng'oli ateekayo amannya baga ndi Mukasa yika 15 oli yawangaala obulamu bwe bonna abasinga ne bafa ne baggwaawo nga teyakola ku kyapa n'okukirabako teyakirabako naye ng'erinnya lye bw'ogenda mulandizi olikola ki olisangayo nti yali yaweebwako ettaka eryenkana bwe riti kyembadde nsinga okwagala tukaanyeeko mu ngeri ya procedure tusobola okukaanya abakulu abali mu kitongole kyaffe ekya landizi ne batulaga blue page ey'ettaka lino eryogerwako omuntu yenna ne bwebeera caveat ne bwe kibeera kiki mulandizi tusobola okutracinga buli kintu ebbanga likyateerwako oli bw'aba yafuna n'omwaka gwe yafunirako n'essaawa kubanga ebyo mulandizi byonna bikola ki bw'owakanya ekyawano tugenda Entebbe tusobola okukebera ne tumanya nti gundi bw'aba yaweebwako mwaka ki n'essaawa baziraga nti zaali ssaawa 6 n'ekitundu ez'emisana erinnya lye ne liyingirako ebyo tebikyuka ne bwe kimala emyaka 12 n'olwekyo tusobola okukwata ekkubo eryo kubanga lino likoze eki lino lyabikanga eriganye kati liri erya ku blue page naye bwe tusangayo emiziziko emirala ate najyo ne tugikwata ne tugiwanyisiganyako ne tunoonya obutuufu bwagyo kubanga oli bw'aba yagenze ku blue page nga yagenzeko mu 12 era wali mulandizi byonna byabira bikulaga nti ono ettaka yaliyingirako bbanga bwe riti kubanga landizi eyina gundi eyina mother title eya block eyo yonna oba mayiro eyo yonna landizi ebeera ne mother title enkadde n'amayinja agasimbibwanga mu 3 ganjawulo tegabanga mayinja gano ndoza bana basaveya babimanya bali mu by'ettaka ennaku zo tusimba buno buyinja kebasima ne bateekayo mu ttaka edda baakwatanga jjinja lyennyini ne baliteekako akabonero k'omusaalaba bwe bati ne baliteekawo ne babikkako ettaka ne baziikaliziike be bayita ebituuti bano abakola mu by'amataka kati ekibadde kikaayanya abantu abo okumala ebbanga oli agamba nti eno mayiro yange ekoma wano ng'alaga jjinja ppya so nga mayiro eyo eyawulwamu kituuti liri ejjinja ekkadde lyasimiddwa ekiswa kumpi kyali kituuka mu makkati g'omuti ogwo obunene naye kyasimiddwa kyonna ne kivaawo ejjinja ne lisangibwayo gali agedda ge baateekangako obuteesa akasaalaba awo wennyini we liri mayiro weetandikira kati bano abasaveeyo ab'ennaku zino abaakuba baddira ejjinja lino ne bava ku ly'ekituuti ne bagenda ne bateeka wali ejjinja ne baga nti lirya mayiro kati abantu emyaka gyonna bagimaze nga balwana naye ng'ekizibu kyali ku musaveeyo yakola ki n'olwekyo ekyalandize okuggyako nga kizeemu ekintu kagamba ekyenkukunala ekirabibwa n'atalaba naye ekya blue page kiyinza okutuseetulako okuva we tuli ate ne tugendako ku stage endala. Nsonyiwa RDC nyongerezeeko kano nti tubadde tusaba amataka 3 kubanga ne Ssekimwanyi ayina ettaka kwe lyava teryava mu bbanga lina ettaka lya jjajjaawe
ettaka eryo nalyo baalibba era lirisinga ojja disangako enkaayana ne balituuzaako abantu amataka amaki amalala okuva mu 1928 1928 amataka agaatula ku Ssekimwanyi mangi n'agaatula ku ttaka lya Kayinda kitawe wa Ssekimwanyi Kayinda Kato nago maki mangi tulijjire ddala ku Kayinda Kato lijje nga litambula tulabe abaliriko kubanga nakyo ogenda kisanga olutalo lujja RDC waliwo abantu abatali ba Ssekimwanyi nga batudde ku ttaka lyani ya Ssekimwanyi abatali ba Ssekimwanyi Kajeerero nga batudde ku ttaka lyani baleeta oli ne bamutuuzaako eyo enkola yava mu 28 nze ngimanyi. Okay. Kakati abakulu ndowooza waliwo ayina kyayagala twongeremu oba tulongooseemu mukadde. Waalaikum salaam. Mbadde nsaba omukulu w'ekika n'asaba busale tugamba we twagendayo okutuwa ebiwandiiko bye yatuwaako n'atugamba bannaye empapula ze nnina nange nasigaza nga bwe bijja bisikirinana mbadde simanyi nti famire ya Ssekimwanyi eki gyeri kati nga ye akyali mu ntebe nga ne famire agirabye nti gyeri agikoleddewo ki okusitula byalina abigiwe. Nze Ssekimwanyi eyajjanga mu nkiiko kikirya Ssekimwanyi omwami omunene omuddugavu oyo so yakolanga mu kikuubo saidi awo mwe yalina namulabanga nga azze okukiika nga kitange yani nga kitange ye Natiigo kaakati ng'ebya Ssekimwanyi mbikola ki tebitandise wano jjojjuuzi kaakati simanyi nti oba okuva mu Ssekimwanyi lwe yafa okutuka tebaabyanga lumbe oba tebalina kye bamanyi ku bintu bikwatagana byani na Ssekimwanyi kaakati ali n'ekirala bo balina ekiwandiiko kyonna ekiwakanya bino oba tebalina kuba aliwo oyinza okubuuza nogati ekyo kiraamo kyomwogerako si kituufu ekituufu kyekino kaakati awo simanyi nze era nga bwe nabagambye nti nze buli kintu kyonna kyembalaze wano nakisanga mu ofiisi tewali kintu kye nakolako fabrication nti oba waliwo omuntu gwe nalimbagaye nti abaaye ku biwandiiko bye mumpeeyo ekemu oba mumpeeyo emitwalo bwe giti Bano bache bagambye nti kyempulidde okusaidia nti Ssekimwanyi teyalamba era ne mugundi kyogera mu biwandiiko ebyo nti teyakola ki naye nga kigamba nga bagambye nti mu kiraamo kye mu gundi babaga nti mu kiraamo kye tukikebedde nga kituufu naye nze kiraamo sikirina kati naye kiteekwa okubaawo mukulu RDC kale nawe gyeba ndi mu lukiiko oyagala kwogera ku saidi yo no saidi eyange gyeri naye mbadde nsaba ku nsonga eriwo kiki ekyo tulina okukola nteesa ku nsonga eriwo tulina ensonga ziringa 2 oba 3 tulina bye twagala baagala bintu bya jjajjaabwe eyafa tambisaba mwabivaako kati sebo baagala bintu bya mukadde waabwe oba taabwe oba jjajjaabwe eyafa ffenna abali wano okusinziira ku myaka gyaffe nga noono tumutwaliddemu bwe boogedde mu 1921 ekiwandiiko ekiriwo tukirabye nti ffenna amazima abali wano tewali yaliwo nga nammwe abagamba nti oba kituufu oba sikituufu tewali yakola ki tewali yaliwo ne tujja mu 1945 wayinza okubaawo eyali azaaliddwa naye yali tali mu ofiisi si bwe kiri bannange kakati ffenna tuwakanya kye tutayinaako mukono kati tulina kwebuuza mu kiseera ekyo eyaliwo mu 1921 yalina bukugu ki nga musooke mulinde byenyinyonnyola bye tugenda okujjamu kye twagala mu 1921
eyawandiika yalina bukugu ki? Ekiwandiiko bwe tukitunuulira ku lupapula 21 osooka n'otunuulira tekisita y'olupapula 21 yaliwo nga oli agamba nti kuno kwe kulaama kwange mu 1921. Issue of contention genda bawa family eri ebuuza family ejjetya ku ttaka lya Ssekimwanyi zendoza kyezina kusoko okukola eyo yonna gye tulaga ne bwe tunalanda ageno neno tuyita wala ate sebo mukama wange nze ndaba point bana abajja si be balina okutuwa amateeka ku ttaka lyaffe kuba ttaka lyaffe bo balina tukakasa buki sebo mbadde mukulu wa RDC mbadde omukulu kyembadde njagala kubanga eyo wannyonnyolayo ne ku mulundi wakinnyonnyolako ne ku mulundi guli okugjako abatono abataaliwo naye abaliwo bakyajjukira anti mbadde mbawa mbadde njagala tutambulire ku peesi gye tukanyizaako oba kiraba eyo nena tujja kuvaayo ate tujja kutuukayo ate nga tuli wamu kubanga amazima amatuufu gali nti nga bwe tugambye nti empandiika n'engula n'entunda ebyaliwo 1920 si bye by'olwaleero byawukana nnyo oba okiwulira naye ekisobola okutuyamba okufunamu ekituufu ku ebyo era tulina kijja mu ofiisi y'ettaka balina kutukakasa nti ettaka lino omukulu oli yaguzaako munne bw'aba yamuguza ateeka okubanga yamuteeka ku peegi ye nti ku ttaka lyange bwe liti gundi muwaddeko bw'aba teyamuteekako ku peegi mu kiseera ekyo okuggyako nga waliwo ndagaano written agreement awo tuyinza okukkiririza mu lulimi lw'ekkalaamu lwava dda ekiraamo kyennyini kigamba kuno kwe kulaama kange Ssekimwanyi aba alaama teriiyo kirala kye tunoonya kyekyo. Ekyokubiri kkalaamu 3 ez'abantu abasatu bwe zaali zikka wansi zisayininga zasayininga 3 omu yali mugezigezi. Ssekimwanyi omwaka gwafa 1945 omugezigezi yalabanga geeteebye ggoolo n'alinnya waggulu n'asaza mu mwaka gwa 1945 typewriter lwe yakubanga ekiraamo bwe kigamba n'ateekamu omukono gw'ekkalaamu gwe yasayiniza wansi n'agufula 1921. Ekkalaamu yentuufu oba typewriter yentuufu ku bibiri nnyonnyola awo olyoka okakasa abantu 21 yawula 2 awo wennyini woba oyimirira osimbewo awo 21 guweesibayo teguliiwo sebo ekya blue page okirinako obuzibu sikirinako buzibu mbadde njagala kwongera kukikkaatiriza kubanga nze kyekintuuzizza wano abakulu ku sayidi eno waliwo akiwakanya ekya landizi kubanga landizi yo nnyangu tubasaba tusobola okusaba abaawano abewaffe Mityana tulina ofiisi eyaffe eya district tulina neya region eya ministry ya landizi oba ey'Entebbe ne tufunayo ekifaananyi ekyettaka eryo okuva mu 1920 ne batuulira nti ettaka eryo lifaanana bwe riti ne bwe riti ne bwe riti ne bwe lyajja likyuka ne likyuka byonna bajja kubituwa lyava muno ne lidda muno ne livaamu muno ne muvaamu bloke eno nevaamu poloti eno nevaamu eno ng'egenda mu mannya ga gundi bweti byonna babitukolera olukalala. Sebo kinyambye nnyo era kinsanyusizza. Ekyo mukirinako obuzibu nyabo okirinako obuzibu mubuuze tewali tabu yatugamba alina amataka ga mirundi alina Ssezibaggala n'engabo nzira ba mirundi ebiri nti mulina ekiwandiiko kya Ssezibaggala mwakijjeewo omukulu w'ekika nga naye abanja yiika 16 kati njagala mumanye Ssezibaggala n'engabo nzira be bamu oba ba Luganda luli baatugamba oli ayina lirya n'ono ayina liryako sikategeera kuba luli watugamba omukulu wa RDC nti ababanja amataka ano bayitirivu ku ttaka lya Ssekimwanyi bangi bajja ne batuloba babanja tende ku point gye tukanyizaako ennyumba ya Natigo tusooke tumanye hisitole w'ettaka eryo tufunire hisitole w'ettaka eyo tufune pages ezo tulabe abantu abadde ku pages ebbanga eryo
kasita ebyo tubimala tujja kunnyonnyolegana nga tunnyonnyolegana ku data gye tunaba tujja eri. Meeting egenze okufundikira nga biwandiiko byonna ebireeteddwa bigobeddwa bikubiddwamu ebituli wanne wali ne biwakanyizibwa nti si bituufu era nga RDC ng'omutabaganya mu nsonga zino asazeewo enjuyi zombi zironde abantu babiri bagende ku district ya Lands Emitiana bafune blueprint then bavaawo bagende ne ku kyapa kya Uganda kyonna Entebbe era bongere okufuna blueprint. Omuntu owokutaana n'abeera mu nsonga zino ajja kubeera representative okuva mu office ya RDC era nga ku luuyi lwa Bassekimwanyi kujja kuvaako abantu babiri bakiikirire Bassekimwanyi bonna then ku luuyi lwa famire ya Mugenzi Masudi nako kwakuvaako abantu babiri be bantu bana then owokutaano agenda kubeera RDC representative ow'Emitiana n'ava mu office ya RDC kulembere abakiikirire bagende bafune blueprint yegenda okusalawo egowe ku nkayana eriwo. Mu lutambi lwaffe olwasookera ddala twakulambuza ettaka lino square miles 11 era ne tukunnyonnyola obuzibu obuliwo nti famire ya Ssekimwanyi beemulugunya nti abantu ab'enjawulo bazze beesenza ku ttaka lino era waliwo n'abajja bakuba ettaka lino abapunta oba mu luzungu bwenza okuyita abasaveya abajja bakuba ettaka lino nga baagala okulisomolamu n'okwesenzaako. Mabega wange wano lwe lukiiko olubaddemu embeera eno. Assalamu alaikum. Ono bamuyita Haji Jamil Kayinda. Haji Jamil Kayinda, ensonga zino babasabye mwerondemu abantu abakiise babiri n'owokutaano abeera representative okuva mu office ya RDC mukomewo mu sabbiiti 2 mweronzeemu abo abasabiddwa? Tweronzeemu abantu babiri, omwami Hassan Waswa ne mwami Rashid wa Haji Magala ni Muhammad Waswa wa Sheikh Muhammad Ssekimwanyi bagenda ogenda mu nsonga ezo balabe nga tufuna ekituufu ekiriwo okuva ku Mulandi ku blueprint ku blue page weeks 2 tusobole okulaba ntukola ki tukomawo wano nga tumaze okufuna ekituufu naye nga ekituufu kyo inshallah kiri waffe. Okay, oyo Haji Jamil Kayinda Ssekimwanyi tukweyanza nnyo buddebo. Nyongera kutegeeza nti wano tusinzidde olunaku olwaleero waliwo okusika omuguwa kw'amaanyi nnyo. Mwami Natigo babasabye weeks 2 mugende mukubaganyemu ebirowoozo mweronde enjuyi zombi. Embeera eno emberebezi eno eggwetya gwe ng'omukulu w'ekika? Kakati ekirungi famire ezikayanira ebintu wezirinze ndi kasudio nkuuma bukuumi biwandiiko sirina kyenja kuteekamu nti ngende nnoonye bo bagende saidi eno enoonye nabali banoonye batuuke ekituufu. Waliwo okwemulugunya okulaga nti si gwagwanidde okubeera mu ofiisi eyo oliwo just ng'omuyima akuumye obukuumi ofiisi ekituufu kiri ki? Mu kika kyaffe ekyolugaga Natigo wesiga Natigo yabeera ne Katikkiro w'ekika ky'Olugave. Kaakati bwebaayo nze kwenajja mu gundi nja kubawandiikira ebiwandiiko by'ensala ya Kisekwa n'ebyensala ya Ssaabasajja Kabaka. Kaakati ate Ssaabasajja Kabaka bamala okusala emisango egyo ate gwe ng'ova eringa ogamba nti ate nze gundi. Ettaka lino oliyingiramu otya? Ettaka lino ndiyingira amanya gwani? Nze Dawuda Ssemakula muzzukulu mutabani wa Haji Rajabu Mukiibi jjajjange Masudi Ngabonzira. Masudi Ngabonzira bwafa Haji Rajabu Mukiibi yamusikira. Haji Rajabu Mukiibi bwafa nze namusikira era ndi wa lunyiriri. Nolwekyo kyova olaba nga ndi mu bintu bino munda. Waliwo okwemulugunya okulaga nti ebiwandiiko by'olina byonna lwaki buli biwandiiko by'oleeta babikubamu ebituli? Ate sinze nabiwandiika nti sinanga nabisanga mu ofiisi. Wazaalibwa mwaka ki? Mukunoonyeza kwange wazaalibwa mwaka gwana 1940. Ettaka eryogerwako yiika 160 lyoli mu kununula lyoli mu kulwanirira mugenda ku blueprint. Singa nga amawulire agenda kugavaayo nga ku blueprint temuliyo ozzaako kitaata wange omulungi. Ate mba n'ensonga
nalifuna tanga tikiri kukubika nene kakasanga kwindi kubanga sandi ze wano RDC gwe muzima tufu sindi musajja munafu atendeka ni musajja munafu ne ate nkola shi ndeka okusinzira mu yakaga janga bwe fanana omuntu ajja kwebuuza namala kunoonyereza wa administrator general nembisanga ne mudami damasuji nembisanga ne mujambye kwenda yoje ebiri amanya jekati wazaliwa 1900 olwalero omuntu atulaba yali agadde okumanya lwaki olondodde ettaka lino juzi wano ettaka lya jjajjange Masudi panga kitange tebalirondola ebaaliwo ne tebalikolako era kitafu yajjange yo nasaluzayo n'obusobola kijja kitya okubeera nti gwali mu kulondola ettaka lino olina ebiwandiiko byakkekwa nnyo ku ttaka lino wali ninaleeteza Masudi Nkabazira naleeteza ezarajo bweki kandi lwaki ogamba nti byakkekwa lwaki okozesa nnyo lwaki oli mu kukozesa nnyo abasaveyo okulwanirira ettaka lino okulijjayo than okusinga because atulaba yali lowoozezza nti okozesa nnyo famire okununula ettaka than abasaveya weesiga otya omupunta okusinga famire okubeera ettaka nga saveya tagiyiseemu osobola okufuna ettaka nti weyikabozi nga saveya tamaze eddibala owangalira wataata mpangalira luweero mu mbeera eno eriwo babasabye mwekolemu omulimu babiri n'anava mu ofiisi ya RDC ababiri ab'okuludda lwo bafunye abanaakukiikirira mbawaddeyo n'amanya gaabwe ki ekiddako eyo embeera bweggwa kugenda munankani mu mulandi kunoonyereza mpappula zaabyo ko bifaanana tufunye amazibu oba amanya gange gye gali oba Amasudi gye gali tigaliyo wenkoma nze nkwe nti ndeka si bino byokka bibisoose ekitange bingi bibantu bibafuna Masudi bintu bingi bibafuna Buluuli Bulemeezi Kyaggwe birina ettaka bwe ndaba nga teri biri mugaso ngambireko muzeeyi abatulaba bali agadde okumanya olina emyaka emeka nkugambye nazaalibwa mwaka 12 Desemba abatulaba bakubyemu tweyanziza nnyo Assalamu alaikum waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh era 18 nakola hijja yange inshallah Assalamu alaikum gwani Ampita Ibrahim Mukasa mashallah Mungu abawangaze alhamdulillah okay Ibrahim Mukasa Allah bino obusungu bubaawo n'okuyombagana kubeerawo naye ate buluvanyuma okufunda ekituufu insha Allah taala tukiteekako wala taqulanna li shay'in in fa'ilu dhalika gada illa an yasha Allah Assalamu alaikum rabbul alamin okay Ibrahim Mukasa gemanya nga tuwunzika nina wano omwami atwegasseko yogera kunyo tatamanya Kazzukulu Kayinda Semakula omutuba gwa Kazzukulu emagala musingu bwa Natigo bwennyini we butandikira okuva ku kiwanda jjajjange okutuuka kati lyettaka lyabwebwayo Kabaka Kintu ng'aliwa kiwanda jjajjaffe olidde naye bano bazze mu 1931 Natigo ng'alina okulemberwa muzimba ku ggwanga olidde batandika 1928 ettaka eryo okutandika okubbibwa olidde ng'endagaano y'olwende eneetera okukola ki okutuuka omutala guno Magala tekwaliko ttaka ddala lyonna kubanga lyali lya jjajjaffe omuntu ki omu kiwanda yaligabana Kabaka Kintu yalikola ki yalimuwa kati bano bazzo digabanya kuliko abantu ab'enjawulo betutamanyi n'abatali ba lugave n'abakulu mu bika abalala bakatikkiro bali oku n'enfuna gye baalifunamu nga yali y'amancoolo eyagabwa mu 1900 ndagaano y'olukumi kubanga baali beddizza obuyinza abatulaba baali agadde okumanya mu kika ky'olugavu okolangaani ndi wa Mutuba ogwo ogw'emagala oguvaamu Natigo ogw'ennono omwami aliko ono Natigo lwaki mukuba ebituli mu kubeera kwe mu ofiisi anti si Natigo wa nnono ava mu Mutuba ogwateekebwawo mu 1931 nze ndi ku bajjajjange ab'obuzaale emabega okuva ku Natigo Lukooyo w'okusatu embuzibwa era kyenyinza okugamba n'ettaka eryasooka okuweebwayo ku Natigo ku muzimba ku ggwanga
lyava wa Ssekimwanyi n'abaguza igundi yiika 20 kwe batudde ku ttaka lye naye olw'okuba bajja ne bakola obufere ettaka balituuzaako amannya g'omuntu omuki omulala. Abatulaba balagadde okumanya buli lwe mugamba nti batuuzaako abantu ku ttaka lyammwe mu bitundu eby'enjawulo mmwe bannyini ttaka muba muliwa. Nja kukuwa ekyokulabirako. Bano ono Ssekimwanyi eyaggulawo Hijja ye musika wa Kayinda Kato ayina ne baganda be yafa. Bano ne batwala obuki obuvunaanyizibwa obwo nga babubbye n'entalo ne zijja abantu baffe abamu ne badduka n'ewa ne Ssingo. Owulidde nga bw'owulira ekika ky'ekkobe bwe kyabadde n'ekika ky'olugave bwe kigira ki ab'ekkobe bamaze emyaka 12 ng'obulamu bw'ekika kyabwe tebuliiwo naye babufunye jjo. Naffe tujja kugenda mu maaso okunoonya obulamu bwaffe obw'ekika ky'obulugave naddala essiga lya Natiigo tulituuse ku ntikko tulonde Natiigo omutuufu ow'ennono. Ebimu ku byogeddwako mu lukiiko okunze ab'olugave ababaddewo ba Ssekimwanyi n'obagamba nti ogenda kuyisa olukiiko mulonde Natiigo okikola ngaani? Ekintu ekyo nze kazzukulu abantu bonna abali mu Natiigo bava mu kazzukulu. Lukooya yazaala omwana ki? Natiigo. Era nja kubayita abazzukulu bange bemmanyi nti bano baani. Otuuze olukiiko olonde Natiigo omupya. Kuba si bali bagenda omutulondera ab'ekika ekirala. Nga tuwunzika abalala balyagadde okumanya olina emyaka emeka era owangaalirawa? Nina emyaka 6. Ndi muzzukulu wa Musaale Ekibibi adda ku Ssekimwanyi Sseeka Ssekimwanyi e Bukoto. Kitange Yasumaani Sserunjogi mwana wa Musaale adda ku Sseeka Ssekimwanyi wa e Bukoto. Kyennondoola nkimanyi buki bulungi okusinga bali ba Natiigo. Abantu ebiseera bisinga balina ensonga gye beekwasa nti bwe mubeera n'ettaka abantu lwaki bazza ne beesenza ku ttaka lyammwe n'okulibba nti muba mulitadde awo ne mulireka awo ttayo ne mutalikulaakulanya. Okyogerako ki? Njagala nkubuuze nti bw'obanga oyina ennyumba yo n'ogirekawo omuntu n'ajja n'agiyingiramu esigala y'oli oba yaggwe? Ebeera yiyo gwe yagirekawo. Era Abaganda baagamba nti waliwo olugero olugamba nti omuggo teguba gwani? Gwannatema. Gwannatema. Kati nze gwe watema tewalonda. Kati bano boolaba balonda. Bali mu Natiigo ow'ebikumi 3, nze ndi mu Natiigo ow'okusatu. Ow'ebikumi 3 waliwo ali okumpi. Yeggwe ali ewala ennyo. Tweyanzege Ibrahim Kasage manya gange tetugenda kubanga tusukka wano. Tusinzidde Mityana olunaku olwaleero tukola okulondoola ku ttaka ly'aba Ssekimwanyi square miles ezikunukkiriza mu 12. Akatambi ke twasooka okubalaga kaali ka mukyala amanyiddwa nga Rehema Namakula yatulambuza ettaka ne tulabayo yonna. RDC n'abasaba bakomewo okuttaanya ensonga nga waliwo ebiwandiiko ebitaliiwo wabula ng'ate era olukiiko olw'olunaku olwaleero RDC asabye luwummulemu bakomewo nga wayise essabbiiti 2. Sabbiiti zino 2 we zinaggwerako bajja kuba basobodde okugenda Entebbe bafune blue page oba blueprint ettaka lino original gye lizaalibwa mother title gye lisinziira n'engeri gye lizze nga litemwatemwa nga ligabwagabwa. Wano we tuli tugenda kubanga era nyongera okutwalako mu bakulu abamu tusobole okubanga tuwayaamuko nabo osobole okubanga omanya ensonga zino we tunagenda okuziwunzikira nga omuntu yenna atugoberera azitegedde era nga nkugamba nti yonna gy'osinzira okubanga otulaba tulondoola ensonga wano ku Extra Digest mugoba nsonga sobola okubanga tumanya ensonga ku nsonga wano ninawo omwami bamuyise Haji Waswa Ssekimwanyi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Abatulaba balyagadde okumanya olukiiko gye lugenza okuggweera
ng'olondeddwa ng'omu ku abo ababiri abanaakiikirira Bassekimwanyi okugenda okulondoola okumanya mother title y'ettaka lyammwe. Kakati nondeddwa ku kakiiko akagenda okulondoola okakasa blueprints. Naye mu lukiiko muno mulimu bingi bye nneewuunyiza olw'ensonga waliyo emmayiro nnamba gye omukulu w'ekika Katende gy'ayogedde eri e Bukoto. Yensinze okwewuunya nti jjajjange yalina emmayiro nnamba e Bukoto njeekanze kati essaawa eyo. Yali yakibakweka? Si kutukweka wabula waaliwo obukuusa ndowooza mu bantu kuba kitange jjajjange yagenda okufa nga taata wange ali myaka nga 5-6. Yali muto. Yali muto nnyo. Yali muto nnyo. Kakati neewuunyiza omukulu w'ekika mu kiwandiiko ky'asomye nga kiri mulimu ekyogera ku square mayiro eri e Bukoto n'eno nga ziri mu mayiro. Yowaayi akatalekeka ebintu by'ekireka mwabimuwunzika mutya n'ebintu by'empoma ku muzikiti? Ebintu by'ekireka twawunzika nga buli ludda tulaga bwe baagabana nti bano baagabana wano na bano baagabana wano. Kati abaana abawala abali ekireka bwe baali bagamba nti tebalina kubaawo weebali mu mateeka. Kaakati ebyo byonna byagenda okukakkana nga tulina ebimu bisetolinga mu buntu bulamu nga famire n'abaali bagize ndowooza we yagamba ajja nti omwana waasobya omuswanyulamu obuggo n'omubonereza. Kaakati yamubonerezaamu twatereera bijja kuseka. Ate ensonga z'oku muzikiti empoma ennyumba yo gye wali ozimbye yakoonebwa, amadirisa gaggibwamu, yogayoga bagamba nti Haji Wasswa azimbye ku kijja, talina kuzimba ku kijja. Zaggwa zitya ez'okuba nti baali bakwemulugunyako nti wazimba ku kijja? Ezo baali baalimba naye ensonga ezo twajjayo ekyapa kuba baali bagamba nti ekyapa nakikyusa nekisoma amannya Hassan Wasswa naye twagenda okijjayo nga kiri mu Sheikh Muhammad Ssekimwanyi taata nga yiika 2 weeziri ne tukikwata ne tukiwa abaakola okututabaganya. Buli kimu ne kiggwa bulungi. Waliwo okusika omuguwa nga mukuba ebituli mu busika bwa Yasini nti talina kuba musika, kyaggwa nakyo oba wakyaliwo okusika omuguwa mumwe mulugunyako nti talina kuba musika? Haji Yasini Bakaluba Ssekimwanyi. Haji Yasini Bakaluba Ssekimwanyi yalondebwa baana bawala. Kaakati abaana abo abawala yalina obbakumaakuma n'atamenya byabwe n'atakola ki nga administrator general ng'era omusika yali talina kujja kukulira kumenya ku satellite awo okutematema miti ng'omusika yandikoze kyasobola okuba nti waliwo enteeseganya kubanze nga tannaba kumenya lwali lwakutaano twayogera naye ne mbagamba tulina okuteesa ate Saturday najja n'akola ki n'amenya n'ensonga eyo olw'okuba muzeeyi teyamutulekera ng'omusika ye ndowooza ye alina engeri gye yakiraba bano be baamulonda naye okusinziira ku neeyisa ye yali tagwana okuba ebituli mu busika bwe obukubamu ebituli nnyo. Lwaki? Lwa neeyisa kuba toyinza kuba administrator ate nojja n'okola effujjo eryenkanidde awo kuba baamenya ekireka ebizimbe ne bisuulibwa ku poliisi ne balipootinga nawono n'amenya empoma ku muzikiti n'atema buli kimu. Era emisango egyasibisa Yasini byali fujjo naye si kumuggyako ddembe lye kwemulugunya mu. Waliwo ebigambo ebigambibwa nti obutakkaanya bwammwe buva ku kubeera nti mwenna mulina amaanyi ameemanye ne ssente zino zibawaga nnyo n'amalala mulina mangi. Bassekimwanyi obutuufu bwakyo bulijjo? Obutuufu omanyi Allah ayinza okuwa gwe noweerowooza nti osukkulumye ku banno naye ng'ate tomanyi bano abali eno bo tebakoze gwe kyokoze kyakweraga.
nze ndi nsula mu $1 million house nina ebizimbe nina biki nga basirise naye nga nabo bali bulungi lwa buteeraga naye mwalimu okweraga Yasini yali yeeraga nnyo nga waali omugagga ennyo naye ng'ekikwewuunyisa omugagga ennyo naye ng'amenya ruumu 2 omugagga yandibadde omugagga agamba nti kiki ekibakayanya nti kino nti sente mmeka weziti omugagga ng'okwata $10,000 ng'obagwevaawo mbagulidde ettaka wali mugire ng'omusika ng'era omugagga nga tuwunzika ku nsonga obugagga bwali bwa kunyoomoola bannaate abalala nga tuwunzika Haji Waswa abatwala balagadde okumanya bassekimwanyi abalabiseeko wano nga batono nnyo ku bungi bw'abassekimwanyi mu Uganda ne wabweru wa Uganda. Abassekimwanyi kino tukoze butayitirira nga n'embeera y'obudde w'ogimanyi okusalawo okujja abatono naye nga twasazeewo nti kati bassekimwanyi twekunze tukuŋŋaane mu kifo kimu tuli bangi nnyo nnyo nnyo. Ensonga zino Yasini ngaziri bbali Haji Yasini Bakaluba temwamugamba oba mwamugamba ne yeesuulirayo gwa naggamba? Bino Yasini ali free kuba kati tekiri nti tuli mu ffeffe keno side wali yalina interest ze kuba era bino olwagira ettaka lye ery'ekawempe n'alitunda ne bamuwa ssente lyagamba mbu omukazi oli byonna byonna yabitwala kati kiri yali agoba kiri kya kutunda wali kawempe kufunamu bya bugagga bune wano diri free ya kika kyonna mwena mukirizibwa okujja okulirwanirira ffenna tukkirizibwa kale tweyanza nnyo Haji. Assalamu alaikum. Walaikum salaam. Tutuuse ku nkomerero y'emboozi yaffe olunaku olwaleero era nga nkujjukiza nti gye twasooka mu lukiiko olwali lwa RDC n'asaba famire zijje bakubaganye ebirowoozo era bajja olukiiko olwali olwokubiri otulo olwali olwokubiri ne tukkirira ku ground ku ttaka okulaba ettaka bwe riri eryogerwako n'okusuka omuguwa okuliyo. Olukiiko olubadde ng'olwokusatu lwerwo olunaku olwaleero era nga lugenza okuwunzika nga RDC asabye enjuyi ezisika omuguwa zombi ziddeyo n'abawa sabiti 2 bagende bakole land search bafune blue page oba blueprint eraga ettaka lino gye liva ne we lituuse ne bannyiniryo n'abaliriko era nga awo we tukomye. Tetugenda kubanga tusukkawo nkulagamba nti tusinzidde Mityana ku ofiisi ya RDC we tusinzidde olunaku olwaleero tuli mu kola follow up ku ttaka ly'abassekimwanyi erisangibwa mu bitundu by'e Katiiti era nga lino kigambibwa nti likunukkiriza mu square miles 12. Ibrahim Mukasage manya gange tetugenda kubanga tusukkawo mbagaliza olunaku olulungi. Njagala kwebaza Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Chiza Clement Netone Senabulya bitutambudde nabo era nga nkugamba nti tuli powered by Sozo Property Consultants abasangibwa ekireka era nga bano bakugamba nti banoonye ku mutimbagano gwa Facebook Sozo Property Consultants UG awo era nga basangibwa kireka awo Kamuli Road meters 15 zokka era nga nkutegeeza nti oli ku Extra Digest mugoba nsonga mubeere bulungi mweraba tukwatagane.